Namba wa Zaituni Nalongo asinga ndooza banneeyitira Fina kulikayo okusoma. Kiwa bikyebyo byoyogera nsempulira ntitte nnyo simanyi kasoole kulo abadde ku ssomero ng'olabika oli mulamu otabuse omutwe siri ku mikwano nseera abasadde bankuuma kyova olaba nsomye singa nali mbigenderako Jima siiba yeetawula ne Peter naye n'okukuula kw'ettaku n'abawala tuulabye ebizibu ntandise okukemebwa buli lwe nkuba piki kyaku buli omu kyaŋŋamba neewuunya abasajja lw'okuba nali nnoonya baawuseeko mu njogera ne nninda ndabe ate maama yaŋŋamba nti abalenzi mwefuula temwesiigika kati onnimbalimba wano omala onfiiriza omusomo weebuzeebuze mala okunfunisa olubuto weerabye ebyolejja ombonyebwe badde saagala basajja pozinga booligwe kiwankwesize sikiriza byongamba kyokka byaffe byakyamu osaanye okimanye oyo Fina kulikayo okusoma gwe mumanyi oba ye Fina bangi baali bagamba wafa kituufu munnaye bangi babyogera nti nafa amawulire ago gakusangawa mukyale waffe gye mbadde mbulidde kiwanuka bwe yafa nange nembula ebbanga ddene kyekyakubuza waaye bizibu era supiidi gy'obaera oddukirako ekendeera supiidi gye naliko nga kiwanuka waali yeesala. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.
Nkwebaza okubanga okyagoberera Muzungu David Kadongo Kamo music analyst olunaku olwaleero nkyazizza omukyala omu ku bantu ababadde mu kisaayi kino ekya Kadongo Kamo okumala ebbanga eggwanvuko. Ennyimba ze zimu ku nnyimba ezikoledde abantu abaana abato abakulu oboolyawo n'abo abagenda okujja bagenda kubanga bazeeyambisa olw'obubaka bwe yaziteekamu. Nkusaba nti ngoberera ku YouTube, Facebook, TikTok. Ku YouTube subscribinga, commentinga, likinga. Nkusaba gwe eyeetaaga okubanga olanga jangu ekasubi ku basooka kwavula stage wenkolera emirimu gyange gino. Kale nkugamba nti gwe eyeetaaga ennyimba za Kadongo Kamo tusangibwa kasubi ku basooka kwavula stage. Oluyimba nduterako 5 ntandikira ku nnyimba za 15, oluyimba ku WhatsApp lwa 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Eyeetaaga ebyafaayo bifulu ne bintu ebirala ebya Kadongo Kamo era ntuukirira ekasubi ku basooka kwavula stage. Kikaya College and Vocational School webali okubanga bakutuusaako programu eno. Twalayo omwana bamubangule Twinex International bali wali ebulaga nabo bawosomesa okuva ku baby class okutuuka ku kyomusanvu. St. Michael Educational Center bali wali ekiwanga mukono abo nabo bali ku byansoma. Twalayo omwana bamubangule baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Nalongo Zaituni namba wazaalibwawa? Nzaalibwa mu Kirokola Butambala. Kirokola Butambala. Abakadde baani abo abakuzaala? Tata wange omugenzi Swali Kimukiibi naye yawummula. Yawummula mwaka ki? Yafa. Omwaka sikyagujjukira. Ate mukadde maama? Mukadde maama Nanyonga naye yafa. Kati namazaawo. Oli nfunzi? Ndi nfunzi. Nange ndi nfunzi. Tujje tukole ekibiina kya abo ab'enfunzi. Enfunzi eziri eyo. Mujje tukole ekibiina tukole ekibiina kyaffe. Tutegeerere omwe ennaku yaffe. Nazaalibwa 79. 79. Okay. So wazaalibwa ayina banne be yazaalibwa nabo? Okugeza nazaalibwa lwakuba abamu era baafa. Kati omugenzi Sauda Nakitende oyo naye yatweta mu kisaawe ky'okuyimba. Sauda Nakitende. Nazaalibwa 79. 79. Okay. So wazaalibwa ayina banne be yazaalibwa nabo? Okugeza nazaalibwa lwakuba abamu era baafa. Kati omugenzi Sauda Nakitende oyo naye yatweta mu kisaawe ky'okuyimba. Sauda Nakitende. Sooka olinde. Tujja genda mpola mpola abantu okubanga bategeera kubanga nze oba olyawo nza okubanga mbadde nkimanyiiko nti olina oluganda ku Sauda Nakitende naye waliwo ali eyo nga ne Sauda Nakitende n'obutamumanya. Olina oluyimba lwa Sauda Nakitende oba olyawo lwetuyinza okukozesa omuntu okutegeera Sauda Nakitende? Ayina oluyimba lwe yayimbanga olw'abakozi n'abakozesa. Muyiga okutegeka. N'oluyimba olwa obugumba. Ennaku y'obugumba maama ng'etaasa olwo nalwo weeruli. Ayina n'oluyimba nyingi. Mu nnyimba ze luyimba ki lw'ojjukira? Lwenzijukiramu olwosobola otuwamu akapera? Olw'abasajja abafumbirwa. Baluyita bansanga biwedde. Bansanga biwedde. Baganda bange bansanga biwedde abali eyo. Oluyimba lulwo bagenda tuwamu akapera lwayimbibwa omugenzi Sauda Nakitende. Lugenda lutya? Nakitende Sauda ntuuse okweyasa. Munagendako nga nkyabeera ewuwe Kasubi. Bantebe baali awo ku Suzana nga tebavaawo. Kuba naye yantwalangawo nnyo nga pikingi bakolerawo nnyo ba super singers. Suzana Night Club. Nga bakubirawo nnyo ebidongo. Yantwalayo kati lumu tulabye ebigoye by'abantebe. Nga ngenda naye n'akayimba kange ke nali nayiiya. Kaali kayimba kyako? Naye lowooza nkyakajjukira nnyo. Kozi kagendanga ti mwami wange munnange tuulako wano kubuulire ku ebyo ebinannimya amaka wadde by'omu nnyumba tebyatulwa
kusaka ensonyi okumenya amateeka kubanga ekintu ekinnuma ebiro bino bweka kali kalonyira ne bambuuza oluyimba olwo guwa luliya konze ye okakasa konze ye ne bangamba tukuwadde ekifo olwo obwongo buyiya oluyimba olwo kubanga wotunuulira oluyimba lukulu okusinga obwongo bwalimu kyalimu ekyokuyimba wali olabako muganda wo ng'ayiiya ng'ebitabo bibeera wali sya ng'ebitabo bibeera wali era ennyimba nyingi ziyaleka mu bitabo so ekyo nekikwanguyiza okubeera okuddayo emabega ekitone ky'okuyimba ewaka kyaliyo erimu bakitaffe simanyi nti kyaliyo naye ate mu baana gyekiri anti kubanga ndaba ti gwe oze oyimbye Nabireka ayimbye Sauda ayimbye n'oli omulala ayimbye so oyingidde entebe gitasingaze obudde obw'entebe gwalimu akacyogo naye ng'omwaka gungumanyi okuleka abaalimu kuba ebiseera ebyo bewammye n'omugenzi Sulaiman Mayanja yali akyalimu nga kuba lujjukira awo okuzikira amataali twazikiranga oluyimba lwe kuba nasookananga nembeera nga nzanya buzanyi nga siyimba naye bami nga bansasula baalina olugezigezi lungi wasanga mwani baani Sulaiman Mayanja Saalongo Dani Mugula Mugenzi Namuddu Vincent Muwonge mwalimu n'omukyala baali bamuyita Namatovu Catherine mwalimu ne Nansove Hadija nani mwalimu n'omusajja omulala bamuyita Hussein Kabogoza oyo no Hussein Kabogoza bamugulira mu Costa bamugulira mu motoka batya anti bagenda okugula emmotoka y'ekibiina nga yasika oluggi nga yavuga emmotoka eyo ng'ali mu mmotoka eyo nga mu mmotoka asika mu luggi oba kyetuyandiyise tandboy kati ye nti sireka mmotoka yange ngenda n'abagiguze batyo bamutwala mu entebe gitasingazi Hussein Kabogoza kakumirizi ate oyo mbadde mwerabidde nannyo nga lwaki mumwerabira kubanga oyo gwe nandisoose n'okwogera yeyanjigiriza stage oyo nga yaŋŋamba kati fooni bagikwata bwe bati kati tambula otuuke muli kati kyuka tunula eno kati kolaba oti kati kyusa fooni embati yakakumiriza naye nno ekyamazima simanyi nze kakumirizi tayogerwako songa masingi munene mu kadongo kamu bangi abayise emikono gye ne bafuuka amala kati tuddeyo wali ogambye ab'entebe gitasingazi baalina olugezigezi kino ekintu ndowooza kigenda kikula lwaki Mzee Dani Mugula yonna gy'oli Mzee Matia Kakumirizi Mzee Vincent Muwonge naye ennyo kubanga ne Hamani basudde wajja yali azzemu entebe gitasingazi ne bamulemesa okubeera nga akolamu kwe kugenda mu kuteesa ewa Abduzi Wambaza Mulindwa owa Silver Performance mbeera ki eno eyalinga mu entebe eyalemesanga abantu kubanga naawe okyogeddeko wano ti olugezigezi lwali lungi baali bakola ki naye ate olaba abasajja baali tebalina lugezigezi mwalimu oyo omukazi oyo simanyi Namatovu oyo eyali omukazi asinga obuzibu kuba nze nzijukira bulungi nnyo ekyannemesaayo omulimu kuba nali nganza twali ludda oba Kawempe twali tukole Kawempe kakati nga ntuula obutuuzi kati nansuula ku kifo ku show abantu bajjudde gendooza nnyawo bwotyo sambadde olugoye luddugala sinamanya nti abayimbi bakola ki genda awo ku stage genda okole bwe nagaana aze n'atabuka awo n'agenda n'aloopa mu baddaani ng'alina olugezigezi awo kwe kuva mu ntebe naye ng'abalala nali sibalinaako buzibu mu entebe wasinga ng'azannya luyimba ki twazanya walingawo oluyimba lwa Saalongo Dani Mugula lwe yagiranga olw'abakazi obukwekolera simanyi abakazi bafungizza twaluzanyako twazikiranga olwo olwa Sulaiman Mayanja sooka tuyimbire olwa Sulaiman Mayanja oba oliawo kubanga abaana abantu abatugoberera ensangi zino tulina baana migigi mito
just nga kiri kibazeemu buzi nti baagala kadongo kamu oba oluyimba lwa gundi ne kibanyumira naye nga n'ebimu bye twogera tebabimanya ate nga obwolumu babiwulira naye okwagala omugirayo ekifaananyi y'ensonga lwaki ŋŋamba nti luyimbemu ne tusiga ekifaananyi ekyo ekituufu. olwa Sulaiman Mayanja basiramu bannanga abooluganda assalamu alaikum wa musilimaani wa musilimaati mwena salaamu nze musiramu munamu oluganda Sulaiman Mayanja munyazi mungu nze gwe yawa ekitone ky'okuyimba osimanyiye Sulaiman Mayanja 1989 nno yali waawo wammwe ebutambala yali weddegeya pozi n'olwagundi olwo nalwo lwanyumiranga mukyala Nagujja olw'Amatiya Kakumirizi ne mukyala we Rosemary Nakanwagi Kakumirizi ne Namatovu nalwo lwanyumiranga nnyo. Kyekyasinganga okunyumira mu luyimba olwo olwa Nagujja bye baazannyanga nalwo lwennyini ebigambo byalwo nga binyumira kitundu kyekisinga ne Kakumirizi yennyini nga oli omusajja wannaani super talented nga bwajja ku kinyoozi nga toyagala lugwe nze oluyimba olusinga okunyumira kinyoozi nga toyagala bane bali ezo ennyimba bale simanyi nti abantu baliddemu okulaba ezo anti wali tubadde twogera titulina bimererezi simanyi abaana tebafunye ku ndongo eri eyaddala ennyimba zaazannyibwanga oli n'ava mu nsonga n'olubuto lumuluma olw'enseko anyumiddwa naye kaakati mu luyimba lwa mukyala Nagujja kitundu kyekyasinga okunyumira kyala Nagujja jangu olaba omusamba bwe gutisse guluwa akati olwo ng'ani oyo agiranga omusambwa anti kaakati Kakumirizi yalina abakyala babiri kati nga abakazi tebakwatagana kaakati bwe yavaawo ono n'atandika okusojja mukyala mugole amuleetedde engoye amukoze eki yasooka n'ajja mugole simanya yatandikanga atya aliwo omukyala waamu n'omuganza engoye ziizoyoza baffe bw'anaava gyali anaakusiima weegule ennyo ganje ebyo kati mukazi wattu n'avaayo atunuulire kati naye kwe kuyita ndowooza mukwano gwamubuzi mukyala Nagujja oli n'ayitaba nti wangi jangu olaba omusamba weegutisi kati oli n'ajjanga adduka mukwano gwe n'amubuuza guluwa tawo namuddamu zoono omukazi anemeza obufumbo n'osiiba ku maggwa ate n'osulanga otudde tewaliirwa lyosa ze nafuuka oluyimba ekiseera kituuse nnemu obufumbo nzireyo nze ewaffe olumu balinjo ky'amazzi agokya oba okumbajja olwo mwe muli bazanyi mu entebe gitasingaase naye olwo nali siruzanya nga mulaba bulabi kuba abaali baluzanya baaliwo Kakumirizi Rose Nakanwagi Kakumirizi ne Catherine Namatovu Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops skirt office pants legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D weetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya 115. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records